Mulabi wa Beg TV nkwaniriza nnyo Munnayuganda munnange ne munnansi yonna gy'oli gy'osinziira okugoberera ebigenda e Namugongo. Ffe nga ba Beg TV twewaddeyo okulaba nga tukutuusaako byonna ebigenda okubeera e Namugongo n'okutandika olunaku olwaleero. Mu kiseera kino olunaku olwaleero lwe lunaku olw'omukaaga, wabulayo olunaku lumu lwokka okutuuka ku lunaku mulindwa, naye njagala okukusiigira ekifaananyi ky'e Namugongo nga bwe kiyimiridde mu kiseera kino. Wano we nyimiridde mu butuufu nyimiridde wansi mu kifo ekyayoyootebwa Abalamazi gye bakuŋŋaanira era misa ey'olunaku weegenda okuba nga eyimbirwa ku kitebe kyennyini eky'e Namugongo wano mu bakirisitu. Nga bw'olaba emabega wange abantu bamaze dda okutandika okutuula, baatuuka dda misa ezigenda mu maaso. Buli wamu bali mu kuyimba, buli wamu bali mu kusaba, buli bantu basabira mu bibinja byabwe okusinziira ku buwangwa bwabwe, okusinziira ku lulimi lwabwe, okusinziira ku nneetegeera gye beetegeera. Era njagala okutegeeza nti abantu bangi nnyo newankubadde nga wakyabulayo olunaku lulamba. Njagala okutegeeza ggwe atannaba kutuuka Namugongo, naye wandibadde otambula mpola mpola n'otuuka e Namugongo. Ndowooza olunaku olw'enkya lunaatuukira mu butuufu atannatuuka ojja kubulwako woosula, kubanga essaawa eno abantu bo bamaze dda okutuuka. Bw'otunuulira ebyokwerinda mu butuufu nabyo binywezeddwa bulungi. Lw'otuna waliwo omusirikale, watali musirikale wa UPDF, waliwo omusirikale wa poliisi, watali wa poliisi waliwo abasirikale ab'ebika byonna abeewaddeyo okulaba nti bakuuma bannayuganda n'ebintu okuba nga bitambula bulungi. Bwe tunuulira emizindaalo bagimaze dda ogiwanika. Bw'owulira sawundi ava mu buli kasonda okkiriza bukkiriza nti kiri mulaara. Mu kifo wagenda okubeera emmisa nga bwe nkutegeezeza Wolutaali nayo yiino yamaze dda okuyoyootebwa, emaze okutimbibwa ne kkala emmyufu, kkala eza kyenvu, kkala enjeru. Yatandise dda okuba nga etemagano. Oyinza okulowooza nti misa ey'olunaku mulindwa ya lunaku lwankya newankubadde nga wakyabulayo olunaku. Tubadde twogerako n'abamu ku bateesiteesi ab'olunaku olwaleero batutegeezezza nti newankubadde nga bakyalinayo obudde, naye ne bo bagamba nti emmisa etandike ey'olunaku mulindwa eyaabwe etandika, kubanga buli kimu bamaze dda okuba nga bakiteekateeka, kubanga buli kimu bakirina mu budde. Ssente bazifunye zadde beetaaga okuteekateeka olunaku luno. Bannaffe abava eri mu West Nile, mu Nebbi, abateekateeka olunaku olwaleero nabo bagamba nti ekyabwe kyawedde dda, balinze lunaku mulindwa era nga bwe wabudde olunaku olwajjo. Naye nga bo Abalamazi bakyeyongera okutuuka mu kifo kino omu ku omu. Bangi bali mu kusaba, bali mu ssanyu, bawanika emisaalaba, bawanisa emiti, buli kimu bakikoze okulaba nti batuukiriza amakulu g'olunaku olwaleero. Mbadde njagala mbe nga nfunayo omu babiri njogereko nabo ate batubuulire ki kye balowooza. Waliwo abaakalamaga nga bali ku mulundi gwa 10, naye ninawo omuzeeyi wano, ye muzeeyi kyagamba nti yazze n'omukirisitu. Mukama yamukoledde ekyamagero. Omukyala yamugamba nti nze njagala genda mpulira Katonda ngamba nti nja kuzaalira e Namugongo. Batambudde ne bajja mu kibinja kyabwe okuva gye bavudde. Mwattu omukyala wano olubadde okutuuka asuzeewo ekiro kimu kyokka, amaze okukubawo ezzadde. Bye bimu ku byamagero kuffe abali e Namugongo bye tutandise okulabako. Abazaala muzeeyi oyo gw'olaba oyo mu kamera oyo, yeeyi omuntu gwe yazze naye gwe yakulembeddemu ekibinja kye yakulembeddemu yakubyewo ezzadde era ng'alikubiddewo Namugongo. Oluvannyuma bamuddusiza mu ddwaliro. Kaakati bwe tunaba tugenze tubigobera tujja kuba nga tukubuulira ate biki ebiri mu ddwaliro eyo nakawere ono ow'olunaku lw'abajulizi kiki kyagamba. Naye nga okusinziira ku nteekateeka nga bweyimiridde ye Namugongo, yeeyo munnange bwe nkusigira ekifaananyi ekigenda mu maaso wano e Namugongo kyo kijjobyo ng'enjogera bw'egamba. Bw'atannaba kutuuka akyali ku kkubo, tugamba tambula mpola mpola. Ate tusaba nammwe bannaffe abali eyo ku makubo, Abalamazi abo mubalaba mubayambe, ababooda eyo gye nzize empita Abalamazi mubanyigiriza nnyo ku makubo, mubaleke batambule bulungi. Bakooye omuntu atambudde mayiro 10, atambudde mayiro 15, kati gwe balowooza nti ojja muyisaako booda n'ekifuba, bambi ojja kubanga omunyigiriza. N'olwekyo nja kuba nnyongera okutuusaako ebirala abo nga bwe bitambula wano e Namugongo. Gwe kanya kugenda nga weekuumira ku Beg TV, Beg Media. Agenda ku mukutu gwaffe ogw'amawulire ogwa www.beg.com olaba amawulire agasinga okubeera ag'omulembe. Ne bw'ogenda mu Google ogenda osaakinge ojja kubanga ofuna ekyo ky'osinga okwagala. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Oyo ye Namugongo Space era tujja kugenda maaso n'obatuusaako ebisingaawo.